Olimula bulungi era muza mulungi wa Daily Still Hope. Emikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo. Tish TV gwade tagimanyi. Tubeereyo nga tukoza school fees waffe alime kufa. Tugezaako kuba nga tulambulula ensonga ez'enjawulo. Kitundu kyakubiri tukyalina omugenyi waffe mu mboozi eri interesting ate eri educative nnyo. Mwana omuwala omwana omulenzi ali eyo nyawulize bulungi. Oyinza okomekereza nga amazima waliwo ate ebikyuse mu bulamu bwo ddala mu ntegeera ne mu nkwatamu ey'ensimbi n'obugumiikiriza mu ngeri zifaanaganako nga ndakati nga nze njize nti omulimu gwonna oguliwo ogukola nga ogumiikiriza ekisingako ekyo kubanga bakuwa emirimu mingi tegijjamu ssente ezo ze baali bakuwa naye lwakuba wali oli mukazi mukozi ng'ate omanyi ki ekyakutwala mpola mpola paka n'otuuka ku kyoyagala so awo oli bintu bikwate mpola ka bizinensi ako kaagale ekibitu bya mirimu nga tetugyagala love what you are doing kijja kuyamba okusobola okuba nga ate bizinensi eyo tutwala mu maaso bwe twawumulidde nga ofunayo ssebo guugirako wano nakkona ya 325 bulamu ne butera naye ng'ate ozigaba nnyo walina ekisa kingi kirabika seerako singa nange nali kumpi naaleeriiriddeko nga mama tomusindikirako mama nga musindikira mama nga musindikira kati obulamu bwange bwonna oba okukola nze mama wange muwa kubanga yabaddewo yasigala byonna so mbadde nga muwa era namuwanga naye nazigabanga nnyo sente ate nga ntala kuba nze nali mbeera mwenga nga lukimu nze okyetuusaako kubanga essimu nabanga ne $1 mu cash ate nga mba ne sente ku miliyoni nga 4 miliyoni nga 7 zakola renovation apartments zaali za bbeeyi so nga buli ekifudde okuleeta omuntu abikole oyinza okukanga olina omuwaayo miliyoni ng'emu okugula ebintu okukanga kujja twala miliyoni olina obeerawo ne emergency so kitegeeza ezo natoolangako nga ntoolako ne ng'abakama bange nti zino nazitutte ate baali banjagala nnyo nga bandabamu obwesigo nga tasobola kuwakanamu wadde nga tebasobola kuwakanamu yadde olw'ebyo bye baalabanga mu kamera zaabwe ndi muntu yayogeranga amazima when it comes to money nga neeyigiriza okwogera amazima ebirala byonna omulala yali akyakufuga naye awo at least wali naye wamuwangulamuko kati omwami oli nampa 25 ne bakama bange ne bampa 3 kati ate waliwo n'apartment endala mwalimu abanakenya nga bali contract eyo mu Kampala nga baagala tubafumbire kati yo sister wange ne mugamba kubanga ye ebyokufumba abitegeera kati ne mugamba gwe bafumbire kati nze ndabooleza nze okwoza nkwagala nnyo nga mbooleza babeeranga mu 6 nga mbooleza ne mbagololera kati no ne bampayo 2 ezo meka togenze mu kakadde naye nkubulire nga zonna zimpitamu kati naye bwe ngenze nkitegeera ekintu ekyo nali mubbi buuza nabba ntya kati mu apartment yo olw'okuba nze nali supervisor so naziyingiranga mwene hawli because nabanga ne code ezigula zonna nze nzeka n'owabanga toliiwo nze nga njija ne njiteekamu ne nyingira nkebere wakoze eki mwabanga mu cameras of course naye wabanga wabatabanga mu kamera oba nze kenyini nazegirangako kati onasanga ngaawo oba $5 because twakyazanga abantu abagagga $5 $2 nga nzitwala ng'osolooza obwo nga nzitwala kati ate oli omunakenya nze gwe nali nkolere yali yakwata tenda gwe nali nakwatako tenda ey'omuwoleza ate oyo namubba nnyo kanjogere bulungi bwali bubbi kubanga okutwala ekintu kye batakwadde buba bubbi fine yabanga mutamiivu empale wabanga oyoza n'osangamu 2 n'ogatwala nga tagakubuuza olweza naye abatabijjukira anti yali kati nga nkozesa eyo chance kumbe nali neetuga nga nzitwala nze namubba kubanga yo madamu namukolera omwaka mulamba omwaka ogwalinga ogwokubiri ne tufunamu obutakkaanya nga ndi wakifuba nga ndi wakifuba nze tomala gaŋŋambako kunnenya kiki ekyaba kyankala kati anti nalinga saagala kuŋŋambako etera kugamba ku nsobi
Yes, kati woba tuyagala kugambako tomanya nti oli mukamaawo. Olowooza mwenkanankana. So olwokubanga madamu used to sweet talk me, so nina level kwe namulabiranga. Ne mutwalirawo ne nteeko mumanyira kumba ndaba. Kamanyiro kakula nga muddamu nga bwensanze alaba. Nga alaba kati munange. That was 2018, I think. Kati bwe yali aggwako yaggwako nga gyendi. Ngera ezo sente nzifuna. Kati ono muganda wange nga naye waali. Naye ne tufunamu obutakkaanya. Byanema okutegeera abooluganda babaagala ki olumu. Namuyingiza ku mulimu. Kati alayika yafunamu ennugu nga bamu 25,000 nze bwe mubuulira ze nfuna nkuba muzize. Ekifo ky'okubuuza okikola otya either tugabane naye n'ateekawo embeera naye nekyo kibe kyakuyiga awala ebintu ebimu byolina okwesigaliza nga ggwe era ekyo nkyalwana nakyo kubanga nze ndi so open. Bantu bafunye obuzibu bitefaala kuyinza olowooza munaakwagaliza oba yesu omubidde ku bubuulizi naye nga ate ekimukoze bubi nnyo. Kyamuyisa bubi ndowooza n'aleetawo embeera. Infact n'okungoba kwava ku ye. Kwava ku ye mu 2019. Madamu alina gye yali ampisa okulongoosa. Kati jjukira nali nakula baali bavudde na bweru nga manyi nze munene aŋŋamba kati agambe bali abawala bagende bazirongoose naye nga kyeyali agala nze mbeerewo because me I was better than them. Ne mugamba bagende balongoose. So I looked myself somewhere. Kumbe omuganda wange mwali. Kati we yamubuuza Flavia alwa n'alyoka mugamba mwali muno yeebase. Efo ky'omugamba tannamulabako yagamba mwendi. Mukazi n'anyiiga. Kati ate olw'obusungu. N'obwo obusungu nno buntuusiza wala. Obwettumbiizi. Onyiiga obusungu bukulaga nti gwe mutuufu. Always. Oba olina ensobi oba tolina gw'obeera mutuufu. Oyala oli yeetonde. Kati kikusindiikiriza okukola akavuyo konna. So kati nze bwentyo nayambuka waggulu nebbe oluggi. Nangamba bwe tomenya oluggi lwange tomenya. Nga ndowooza omukazi asaaga nenyingira. Fo kyokogegena nga newombeese. Mpansonyiwe. Nge madamu nsonyiwa. Kati ngenda okulowooza okwetonda olwedde ng'oluggi ndukubye. Kati ngenda ofukamira wansi nangamba I can't. You've over pushed me to the wall and you've given me an exit out. Nagamba sikaali mukime. Ate tomuddamu muggulira. Olomanya nti kati giwunye. Ndi mu Kampala omuntu yamanyira okukola, omuntu abadde amanyidde okwata ku ssente. Olina otandikira. Nga seeterekera. Tolina nakasevingi. Sirina ndowooza ku account nalinayo oba miliyoni nga 2. Bannange obulamu bwatabuka. Nodde jjija. Kati agenda okunguba nkugenze ndi muntu ayiya nali nzize waffe nga nfunyeyo kedo. Kati aba Bannakenya nga ngenda baguza 2 buli kikedo kyenzije no ku 2. Nangoba ne kedo wange jjukira nali nakamuleeta nga ali mu room. Kati namala nenvaayo eri ku mulimu nemba nga nepangirisiza awe Bukasa. Nga nsula nzekka. Kati nangoba nze nalya kedo. Byali bimeka. Kikotiya. Nga tolina gw'omusuubuza. Olanti nga wemusuubuza nga banseera. Kati muganda wange oli ne mugamba nokola bwoti fine si kyakolerayo naye nyamba. Ontundire kedo. Yangamba tasobola. Kedo n'afuuka breakfast. Ne mulya akawunga ng'ate mufiirira mulye ndyoke ngende ewaka. Like ndyoke nzire ewaka. Simulekaamu kuvunda. Nendya kedo. Kedo n'afuuka kedo. We namutwalangako ku bbuca ne banseera na omulala ne mubagabira bamulye. Paka bwe yaggwawo nga sifunyeemu. Jjukira twamuteeka mu transport omuleeta. Muganda wange n'agaana otunda kedo mu Bannakenya ate nga yali abafumbira ng'agende na muwongo n'agula kedo. N'alema otwala kedo wange wakiri yali mutunzi kubanga byali kedo. Oba yali mukusuubuddeko.
byali kedo nga 9 times 2 how much is that? Jiba nto 18. Wakitegedde nze ne yali badde ampangako musolesole kubanga sente baali bazita bali abasajja bwe ntyo ne ndiba ne kedo wange n'enzira y'ewaka. Kati bwe naddayo ewaka nembeerawo nga sirina mulimu jjukira emirimu gy'ejjinja nga sijjagalirako ddala. Manyide bi high class. Obuuza papa wa sente mmeka mbu 2,200 baba transport gwe wepakira mulya kikawunga na bijanjaalo ne ngamba nze sijja bikola. Kati mba ndi awo ewaka nina group gye nalimu. Kati group eyo gye nalimu ne wabaawo omuntu yafuuka mukwano gwange era ku groups ezo. Kati nangamba Flavia okola ne mga sikola. Nangamba waliwo group mwengenda okuyingiza ya mirimu. So ojja kuba olaba ne mugamba okay thank you munange bana akayingira mu group ne wabaawo omulimu ogwalangibwa. Ne connectinga n'omwami nga guli awo Kampala ku William Street. Era hotel ne bakwa buno bu hotel obw'okweyiyayiya. Wakatandikiriza. Obwina actually kyekifo ngendo kizuula nga kyekifo ekikyasinze kuba mu bamalaya kiri ku William Street ku Gazaland. Oyitamu nembeerayo eyo nengenda ne bampa interviews nenziyita naye omukazi nangamba ng'oli wa bbeeyi munyonyo muyenga serena olowooza tugala kuwa sente meka. Ne mugamba weeramule. Ne mugamba mumpe sente nze mumpa nanga tugenda kuwanga $20,000. Nempulira nga seminti amira eyali akwatanga $50,000 enkaaga. Why nazanyira mu mukisa guli ne nguteekamu obubbi ne nguteekamu obutaba na mpisa ne bangoba. Munnange ne muganja kukola kati yantyamuko ngalowooza basobola kukola engeri yandabanga ninga omunafu. So ebisinga emirimu gye ngendako bandabanga omunafu mundabika naye nga nkola. Netandika okukola nga bampa rooms 2 adde ozikolamu. Nava Bukasa nenzija e Kampala. Transport wange. Kati osigaza mmeka ku mwezi? Nga kati gwe nkolerera. Kati nga nkolera transport nembeerayo nenkola. Kati eri e Bukasa wali apartments waliyo omuzeeyi yali yansangako eri emuyenga gye nali nkolera nangamba Dota nakwagala dda naye osobola okunkola ne muganga nsobola okukolera mumpa sente mmeka kubanga ezo apartment nnyingi okubanga nzikolamu nze njoza nze nsiimula nze nkuta esepiki anti apartment ogimanyi. Ne muganga sisobola nze kukolera mpozi zikola bwoti bw'oba ofunye ba client ng'avudde bweru like nsobola okujja ne kwata contract nembeera nga mwoleza nga mulongoseza nampangayo sente. Kati munaye n'akigula kati weyajja ba client we bajjanga ng'akuyita Flavia waliwo eyazze n'ogendayo oli n'omwolezaako n'omusiimulira ku that very day n'akuwayo 2. Kati ezo nga zijja kukolera nga ate transport ogende e Kampala. Kati natuuka ku level nga nzuukuka 11 ngende nkolere wano ab'e Bukasa bube nga busaasana ssaawa emu ate nnyingire William Street nkole nga mpulira sikyebaka obulumi emirimu eri okola nnyo tofuna katini ng'okola nnyo nga wokiwulira kati ate nabasanga bajjama kati omanyi standard yo gy'oyingiriddeko wogitandika olina ogikuuma. Kati omukazi yababuulirirawo Flavia atandike ng'obayigiriza neŋŋamba aya kati buli flow yampangako week nangamba twagala olumba eno ogirongose ng'ewalongoseza eri nakola nga mpulira nfa omugongo nga sikyalina ng'obusente butono. Kati ekyasinga okuntabula bwe bwamalayo obungi okola rooms olaba bali mu kwegatta. Fine nali mulokole omulema naye ng'ebyo saagala nga mpulira mpulira nswala nswaza. Kati manager n'agamba oba osobola okujjako ne reception. Nemugamba nsobola kubanga wonna ninawo skills. Nembeerako ku reception naye nga byakumpemula
kujja kunkwatako sebo nga baganywe n'omwenge lwa mpaka because eri yali balanga ddene ne mbaganzi sinywa mwenge ndi mulokole kati obwa hambo bo nabo bwabatiisa ne bagamba wano twagala omuntu nga mu like jagu bwoba oli wakuvuma muvume oli wajanga yagala kukuba naye kuba byebyo ne bagana enzi ganti sibisobola nanga kati bera housekeeping nembeerayo nenkola omwezi ogwasooka emitwalo 2 omugongo gunkutuka transport nenkolayo bwentyo kakati omwezi gwalinga ogwokubiri nempulira nga bintami ngangezaako kukola enkesi abansubiza emirimu Flavia Pozi ngo atusooka kukozesa nengamba ate ebyo byenakyawa nga nakayingira industry neyokola mu hotels nengo basiri nandekeyo so bwento nemusiibula omukazi nembireka nze nenzija nenekomerawo ewaka ejinja awo embiko nembeerawo kati nga noonya omulimu kati gwali mwezi ogwa August ogw'omunaana nga nkomyewo wendi awo nali wendi ngangira nengendako eri Kampala ndabo bawaliyo omulimu kati eyo yonna muyenga eyo waggulu yonna nga kyafuuka nga kyalo kyo yanga na supplyingayo applications zange nengamba in case bajja kumpita kati ngangira nengenda nebagamba teri mulimu jukira ebyo byani akumanyi era ebyo ebifo ebinene tasagenda obugenzi banenga teri nga bwengera nenzungirayo nemaani enkomawo ne waka nenzungayo nemaani enkomawo ne waka abamu nga bakuyita nomuga mugenda kumpa sente beka mu mitwalo 2 nebagamba okay emitwalo 2 gijangoba wali nenzirayo waka kakati ogwo mwezi ogwa August ng'omunaana ogwo bwatalu actually mama wange yandekawo bulungi ewaka nga wendi munange oba kiki ekyambagula nga sirinya taxi kujja eno ku Nairo mbuuzize kulaba muntu awo emmotoka we yankubira omuntu okufunira mulimu ate kunfunira mulimu kujja like kumalirayo budde mu balenzi oze muba boyfriend kumalirayo budde tunyumyewo waka wambowa era egyerize mibi okwebbe waka nnyoko tamanyi oli eno ofiire eno kubanga mama bamugamba Flavia ali wali mu kikutu emmotoka emuse kubanga abantu babe bamanyi enzisi nti omwana ate gwe nalese waka agamba Flavia wange ali waka banenga yenzi ate nabwe ntyo walowooza nga ndi muyenga kumbe ndi kiwatule walowooza nga ndi muyenga kumbe ndi ntinda bwe ntyo nga bwe ntambula obulamu obwo kati obulamu obwo obw'okutambula enkukutu ndowooza Katonda ali abugemagolo yagenda okujja nga yenze mu kikonko omusajja agamba singa tipa eyo yagwa oyo yali agenda fuka kawunga kati kumbe tipa we yakuba nze teyakuba boda naye yakuba nze kubanga nali njituddeko kisajja yakuba eno guno omugulu guno negusala evivi neryasamiriza bweti kati eyo ankle joint negibinula negireka waggulu kajukire ankle joint ewanire okugulu ebyokutambula olwono Katonda nabanga abigemye zunga nze ngamba yali Katonda ayagala kunzija ayagala okakkana otuule kakkana entereere kubanga oba oli awo obulamu bwali bugenda kugenda mu ngeri eyo tategerekeka nempokya n'okugulu 2019 netumumalako nga tekuyina njawulo yonna emmotoka yantematema muno mwonna mugongo gino emikono negisalasala kati good enough mama musawo so etwafuna first aid yasooka yabeera nga nzijanjaba naye nga nze buli lunaku nfa nga nzijukiramu experience eri ekimotoka ekyakubamu nenzirika nenvaako ne batwala mu ddwaliro ne battereeza ate nenkomawo wenajjukirangamu nenvaako ate nenzirayo buto ne bajjanjaba so netambuliramu ezo embeera z'obulumi naye nga neeyama ne nga Mukama siriddamu kempo nawe nti kempo na siriddamu
obulumi obwanjigiriza nempulira nga njagala Katonda mutegeere nnyo nga mpulira obulumi bunzita nasabanga naye nga mpulira tebuvaawo obulumi nga naye luli wali osabanga before okusaba okwo like ngewo wasaba wano ng'oli mulwadde wali nali sisaba wali nali ngozesa ssente kubanga nali manyi ssente zange zimala byonna so naye kati wano embeera yakupushinga okunoonya Katonda kwagala omumanyira ddala nentuula nensoma Bayibuli yange kubanga natunulamu nga ndaba tewakyali asobola kunnyamba ate kati kankubulire nti buli gwe nawa ssente teyampa yadde ekikulu kasita baawulira nti Flavia ali wansi amasimu ne bagajjako tokyalina kyobagasa bewawangayo saawa n'omukubira agasiya akujja nako nebatyaba in fact yene yankubisa emmotoka yanzijjako ate yali badde abeerawo yagamba we banansiba n'agijjako katirawo nno ne tupooca mukadde n'alusigalamu naye yanvuma n'angamba olabye Mukama waswaza ebyo ekitegeeza byobadde ng'okola akwanise nakuzo ziweddeyo nembeerawo nanzijanjaba nga buli kimu nkikolaawo omuntu yali yeetambuza ngaawo ne opportunity newejjeeyo guli mu kufaanana gula tokyasobola nga sikyasobola olwo nga nkomye era obulamu obeera obulamu obwemansuliramu ng'omanyi bukoma. Life is short. Natuulawo nga ninga atagasa nga si yenze yabalanga dola nezitwala ekabalagala. Leo ku miggo. Ate emiggo nga balina kujja kuyamba oyagala yimuka bakuyamba oveewo balina kunaaza ebbanga ne lyetooloola awo awaka. Kati oli supervisor oli ow'emunyonyo yali yasigaza enamba yange nangamba ne Flavia baagala abantu ekkata walifunye passport nemugana negwe ogenda omumanyi manyi wenfaanana kati nangamba simanyi naye gwe kola passport nemugaa kale ndagikola kati by then nalina kigoozi nga nkisibako naye nga kulema completely kulema nga kulema completely kwalemala because by then baali bayunga kuyunge nga bakulemaza kati nembebera negenda ku internal affairs wanejinja Kampala mu 2019 omwenyini nengenda ne kati eri omuyenga gye nakolera oyo ambassador nali nsigaza contact ye kubanga nze saatabuka naye natabukana mukazi kitofu so nemugaba muzeeyi njaga passport kanabako omuntu gwe yampa abo banene nangamba yajja kuyamba in 5 days ojja kuba ogifunye nampa omuntu oyo nina gye namusanga nengenda nankoya ku passport nempitawo ku internal affairs ngambe ebbera nendowooza abantu bagamba obona afaaki kuno okugula okulema passport ajagaza ki oba baali bamanyi oligenda for treatment ndowooza nengenda munange in 5 days nali ngifunye nengifuna netugisikalinga netugiweereza ekkata kati olwokuba nti nalinga nsoma Bayibuli eno nina ebyawandiikibwa bye nali ntuuse nga neekutteko ekyawandiikibwa kyekiri mu Hebrews ekya faith Abibbaniya 11 nakirya nnyo nenkimeditatingako nempulira nga kifuuse nze kati nemba n'okukkiriza nga kuli tokulabanga oyinza okulaba nga nali mulema naye nga manyi ngenda tambula kubanga kenakozesa passport eyo ng'abala abo balaba oli mulema naye nga gwe kennyini gw'olaba oli mulamu ndaba ndi mulamu passport nengikozesa nengifuna nenkomayo waka nentuulaawo naye nga sigasa era nga bandaba balaba kifaala kizonto kubanga jjukira nali mbeera indoors
nga naguba omubiri munene nga ndi omusitegerekeka ndi mulema ndi ebweru abantu okundaba kusaka omuntu eyakolanga nga nswala that shame kati munange nenfuna passport kati nali na joininga groups z'emutundwe by then zabanga active buzo omusumbawo biki bomusaba awulira goloko kayaka kati nga mwendi nga enjiri njiwulira ngeyiyingira nefulumira eno kakati bwe nabeera awo ewaka munnange nemanya nti nina okutegeera n'enjiri eno njitegeere bulungi nojjukira enjiri yafuluma noga kati njeetaaga njjukire kati nembeerawo mu gurupu omwo mwalimu abaana nga bali ku kyeyo kati munnange kati abaana abo babanga abaana balinga n'emitima emirungi bakubino kati nti n'abalokole bakyankalanye buli omu mukoowu tuyinza kutegeera mulokole yaani naye abaana balinanga okwagala naye nga balina okwagala ne ku bantu be batalabangako bambeererawo mu time eyo ey'akabenje nga tebamanyi naye ng'onaakusindikirayo ebiri onaakuwayo ogumu olinajja n'akusabira eyo period mwe nayiga n'okuweereza nti osobola okubeera ku lancha n'okola audio n'osindika abantu ne baweereza online awo nagiyigira era netandika okuweereza. I was given opportunities because I was home completely idle. Kati mu group omwo munange ne muvaamu omuwala baali bamuyita Shivani era wono ndabye kama komukisa Shivani tukutumiddeko nnyo. In fact kati mufumbo bamuyita mukyala Busuulwa Topista. Tulabira omukulu. Ali South Africa kati. Kakati munange nabeera nga yaya ayogera nnyo nange. Naye nga wano we nalinga ndi wani waka nga nguluba naye migejo nga ngamba Mukama nali nkola sente naye nze kennyini nekyankalanya nenesuula mbino naye mpaayo chance endala Mukama nkwegayiridde mpaayo omulimu nga gukubisa mu sente ze nali nfuna. Ate ne mugamba Mukama ne passport eno nagikoze nzo kuba nga ndi mulema naye ino okutambula njagala mu visa. Otandise okubeera nabbi w'obulamu bwo kati. Njagala mu visa kati lwali nga lumu. Was it? Lwali nga lumu kubanga nze nagenda ku kyeyo mu 2019. I don't think lwali nga lumu waliwo okusaba kwe baali balangiridde kwalina krediyo. Nange nenyimuka nembaguka nengamba ngenda. Mama naseka naga ofaaki ogenda okugwa otegula ekigere ate. Nengamba ngenda nze ngenda mu linnya lya Yesu ngenda nentambula bwentyo munange mba ndi awo omuwala nangamba eno wali opportunity ey'okukola. Ne mugamba okimanyi nti mundaba waggulu naye nze ndi muyi kati olwo nno ng'ekigere bakimenye kubanga baasooka ne bakiyunga ne kigaana kati ne tuddayo ne banzita ne bansirisa ng'omufu then ne bakikutula ne bakireega bupya ne bakisibako ekiseminti. Okusika eno ankedde waawo bakutula kikutule. So kati eyo process jangambiramu mbu baagala omuntu nga tikikyawo na buwonyi nga bakakyambula oguseminti bakyambaza ka plaster kiyunge amagumba gaali gateguse nga ne vivi lino lyaserera teriterera liba bwe liti buli kaseera. Kati mwene nangamba wali opportunity nemukaka tusabe nangamba neweereza passport nze nemuweereza passport mu by'okusagirira. Mwenange nemuweereza passport. We namuwa passport Shivani angamba baali bafunye abantu nga 5 naye nga bonna babagaanye abe balonda omulema. Bagaana abalama banaasobola emirimu. Ne balonda omulema. Naye Mukama. Bwe balonda omulema munange ne bateekamu visa
nze nali simanyi nti biba nabwe ebityo bya speed oba ebyange byali bibiri ordained simanyi byali mu Katonda nga Mukama akoyo okundaba ewaka nange bwentyo ne ŋŋenda e Buwarabu nga ndi mulema ne nnyingira mu Abu Dhabi. Oyingidde eddungu. In fact nabo beebuuza ono yakimye eki. Ate be baakulonda. Nga mulema bw'ati. Anti baali balabako waggulu. Ate ne passport baali balaba omuntu omulamu. Ne mbeerayo. Ne balyoka bakyunyanzi. Bankyunya nno. Jjukira nali mulema ate ng'ozze kukola. Kati bakusasiramuko. Kuwa ka break ng'omuntu. Kati bo baali bamanyi nti byakusaagirira oba nti ono yalemaddemuko kati nagenda tereera. Ekigere kyanuuse bunuusi. Kuuma ekigere kirema. Simanyi oba emboozi nginnyonnyole ntya naye bampisa bubi. Jjukira bantwalanga bo saayita mu kampani. Nze nagamba Mukama tugende ffenna. Wakkiriza. Ne ndyoka ndi akakanja. Kati oyo mukwano gwange mukyala Teopista yaliyo already yali alina gwakolera nga muwala waawo. So kati nange nga ngenda kolera muwala waawo omulala. Bambi yajjanga n'akwatanga ku kigere n'asaba. Ne tukkiriza ne ngamba oba oli awo bw'anaaba akitadde nga kiwonye. Yagendanga okumala okita nga tekikyayimuka. Akibiriizinze. Nga kiruma. Nengamba Mukama nga kinuma nnyo. Kyokka olina okukola. Kyokka nina okukola. Nga nsitula kapeti. Nga ezo kapeti ng'owulira ekigere kikutukamu. Nga bagazitowa. Kati ekiro we neebakanga nga kitujja ng'omuliro owulira kikusika kikutwala. Naye maama amanyi najja na woofiisi era nga buli omugamba bakukyuse. Nengamba omukazi watusigye namubuusa. Kuba pressure zaweerere. Naye nga obulumi Omuwarabu nga tomubuulira oba olina obulumi. Kati ne mbagamba kuba mungulire ku ddagala ne bagaana kubanga nali sina ikaama. Ikaama nga bw'olaba ndagamuntu. Kati bw'oyingira eyo 2 year contract. Bakutwala mu office zaabwe ne bakuwandiisa then ne basobola okuwa ikaama. ID ekulaga nti oli waayo. In fact ID baako insurance nti gy'owaayo mu ddwaliro ne bakolako. Gy'otwala mu supermarket omuwa buwi n'otula by'oyagala. Sente zibaako. Nga nazitaddeko. Bakamaabo. Bibeera mu system. Nga sigirina ne banga tetusobola kugulira ddagala. Naye nga how kubanga you can osogenda mu pharmacy n'ogula eddagala baagana bugaanyi. Kama nga azimba bujulizi. Nembeerayo n'obulumi. Ng'obulumi bungi. Nzijukira omukadde yanewerako n'okunzita. Lwaki ntambula bwentyo. Lwaki najja kubamanyira awo si waffe. Tegamba banange. Naye neŋŋuma. Kye nalaba e Uganda nga teri yaddampa 10 okuleka bano abaana b'omu gurupu nga bali bonna be nayimiriranga nabo be nawanga banvaamu. Ne mmanya nti kati kuguma era nagambwa oba eno bajjayo mayiti well and good. Nja kuba mponya obulamu. Nina obeerayo. Naye ate nga mmanyi Mukama tasobola kundeka. Kulekerera. So nabanga neesabira. Oyo mukwano gwange ekiseera kyatuuka n'avaayo n'andekayo. Nensigalayo. Ne bambonyaabonya. Kati obwo obulema bwandeetako rejection nga tebanjagala. Nga newe bagamba kubanga nali nagenda kulabirira mwana nga bangamba omwana waabwe ngenda musuula. Otya. Olw'obulema. Tomukwatako. Kati nali ndi munene engeri gye nabeeranga ewaka. Tomukwatako gwe kintu gwe. Balina ebigambo byabwe bye bavuma. Kati neŋŋamba ate nentako gamba kati najja kukola kikola oba najja kuvuma. Naye neŋŋamba kulabika kugulu kuno
Budiro nga bangamba singirayo abagenyi bwe bajja nga bangamba weekweke nga bansibira mu room nga bangamba tovaamu omwo beera eri mufumbiro tojje eno n'obwo obulema bwo. Oh my goodness. Nga omanye ekivume wafuuka ekivume mu nju muli nembeerawo n'obwo obulumi naye tuba tuyingira 2020 obulumi awo bwe bwa disappearingira 2020 mala kufuna kirooto nga Pastor Kayanja ngamba Flavia nkuwonyeza ogenda kubeerayo eyo tebajja kukutta emyaka 2 contract eyo egenda kuggwako ate ogenda bayo ng'oli mulamu. Ekyo nenkyerobamu okyekwata nenkyekwata neŋŋamba okay ndi mulamu. Kati ebizejjire egy'okuba nga mbaatisa abalenzi egyo nali nagiwummuza nga si kyabasinkana olw'okuba nga nali nafuna akabenje naye nali nga mbakyangira kuno ku simu yange mu bulemu obwo nga njogera nabo nga batamanyi ky'oli abamu nga bamanyi abamu nga tebamanyi kati nga mbalimbiraawo. Kati eyo 2020 nga ndeeyo ku kyeyo muna ekigere we kyawona abantu abo bagenda bakyuka embeera zaabwe through n'okusaba bagenda bakyuka abaali batanjagalanga ne batandika okunjagala mpolampola bwe ntyo tandika ofuna favor kubanga nagenda bampa emitwalo 9 2020 oba gwali mwezi gwa kumeka mukama wange negenda ne mugamba munange mwebale kunzijanjaba kunkuuma kunzijanjaba wana emirimu gye bankozesanga naye nze wentwe nakikozesa mwebale kungumiikiriza najja ndi mulema nga nzenna ninga ng'ekintu twekitategera naye kati ndabika bulungi shape kati yaddayo okugulukulamu nemugamba naye bali kungumiikiriza n'angamba nkwongeddeyo 10 ngenda kuwanga miliyoni 1 mpola kati bwentyo munange kuli okukuluusanya kuli ne kuba nga kwakenderamu oba lwakuba nti nalina obulumi yensonga lwaki nali nkuwulira nnyo kubanga era kwasigalawo kubanga mumwala butapowa olwaleero ayinza okuba nga mulungi ate enkya n'aba mubi nnyo. olina bimanyira nangeri yamukwatamu olina bimanyira nangeri yamukwatamu kyoba olabanga kati oba wajja ne ofiisi oba ojja kuddayo gamba ono nze sikyamusobola naye kati wekyamala nekiwona ekigere nemanya nti otyo kati kiwedde nsobola okukola buli kimu nembeerayo nembakolera kati ewakaawo nga waliwo jjajja bane ejjajja nga acunya oba omanyi kye bayita okucunya enze anzukusa 11 nze omuntu yali ateekeddwa nga okutandika emirimu gyange ku 3 nga nzukusa 11 jjukira olwalabu nali sirumanyi kati jjukira ate abo abantu beeyo baagala nnyo abazadde baabwe tosobola baku bino mu Uganda wojja okuvira maamawo omwogereko bakuba n'obakuba okitegedde eri maama oba katawutu oba katewungu ye maama kaakati munange jjajja nga mpisa ekitoolo banange 11 nga wazuukuse edda akwimusiza nokola kikukuuta nnyumba kisenge maama waya zaati zikola maama waya zikola jasibeera lusiza ku bakozi that's their nature yanyumirwa nnyo okulaba nga akutulugunya nanyumirwa nnyo okulaba ng'okaaba bw'okaaba yasanyuka olaba sente za ativist awo zitambula kati jjukira nali sibamanyi so nga kyaŋŋamba okukola kyenkola kati nga libona oŋŋamba nti mujemere ndabira ddala nga ayinza okumpisaamu akambe omukazi nga nkozesa tanzikiriza kwebaka akusanga mu ffumbiro ng'oli anagamba yimuka giveeko mune n'ogonda n'ositula emmere n'ogiteeka mu kasasiro nagayitawo nogera n'otandika okola emmere n'ogireka kati walingawo aka Ethiopia bane era abaana bankuba kyeyo mukama bayiseewo mukama abawanirire kubanga ate bw'ogwa mu nnyumba nga mulimu abo abaana oyinza okwevuma ensi abaana abawaka
abo abaana abakozi aba Ethiopia aba Indonesia aba Filipino jukira kati yaba amanyi olulimi gwe tolumanyi n'alyoka akukonjera owulira bagala kuyisaamu mpi tomanyi wakoze eki yaba bulidde ate ogako defendinga kubanga byogera twabimanyi kati bambi ne babeera babiri ye nejjajja ne balyoka bantulisa yanze nzikiriza Katonda ali ankolamu omulimu kunzijukiza nti tebaddamu bantu bakulu n'okuba n'empisa mu nsi ante ekyali eri ku apartment emuyenga wakiraba kati saawa yakukamula kubala bibala kukukamulira ddala tenkamula ya Katonda baba olowooza bakubonyaabonya olowooza bakubonyaabonya kumbe yakutereeza so bankamula nnyo nno naye gye bakoma okunkamula ekyo kyandeetera okutegeera nti kati nina okulokokera ddala nina okudda mu njatule kubanga nawuliranga nga ndi kusabira ku topu agyosaako obusaayi nali ninaawe situuka nogenda ebuziba nemanya nti kati ngenda kudda mu njatule obulokozi era kwali okwo ku Inaman Ministries yali lankyawa baali bamaliriza ne bagamba abaagala okwatula obulokozi nengamba Mukama nziramu okwatula online nziza bujja endagaano yange naawe njagala kutambula naawe kubanga gwe totusalira musango nga Mukama njatudde olwaleero nti ndokose nabyogerako online kale okyali mulamu mulungi era muze omulungi wa Destiny okuga ku mulamu okuzza obujja endagaano ne Katonda naawe kyanibanga it's not too late okyasobolera ddala okubanga ozza obujja ye Eva ali ready okubanga akulisiivinga n'okuzza obujja kimuyisa buli okubanga weeyisa mu ngeri etali nnungi era kimunakuwaliza ddala ne buli woosalawo n'ogamba akakati olwaleero nkomyewo awulira essanyu genda osome ku mwana mu Luka eyali yazaawa weyadda kitaawe kyamusanyusiza ddala n'okusinga even before so ensi esobola okusalira omusango bw'obeera nabayisobola okusalira omusango ne bakulabanga omuntu gw'atakyalina mugaso naye ate waliwo Katonda ye talaba ng'abaana b'abantu we balaba ye mweteefuteefu omutosi omugansonyiwa n'aganze ku bye wankola sisobolera ddala wadde okukusonyiwa naye Katonda buli woogenda omenyekedde ddala mu mutima mugamba Mukama olwaleero nsonyiwa era nziza bujja endagaano yange naawe ye mweteefuteefu okubanga ate akuzza obujja n'omusaayi gwe okubanga ate gukulongoosa kiba kugambye it's never late wakyaliwo essuubi wakyaliwo essuubi ebintu byonna okutereera wakyaliwo essuubi okuddamu noweeza Katonda mazimera mwoyo wakyaliwo essuubi Mukama okukyusa ebyafaayo byo wakyaliwo essuubi obulamu okubanga ate abubbulula okubujja eyo yonna omulabe sitaani mwabadde abotadde ate n'otandika okubanga oweereza Mukama mu mazima ne mu mwoyo mugala Jamiru nkyaliwo okubanga nkutwalira ddala mu maaso bamita Matuvu Sylvester Saalongo kati ngina teekako erya nnyini lubuto manyi lugezze ate yali ku kamera okubanga akusikira ekifaananyi tugenda kwetoolamu katono simanyi oba kwola olubuto agenda kubanga ayongeramu ebyokulya naye katulabe tukomawo